Mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensala myoyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyamma nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate munnange missing out updates. Yes. Naye nga amawulire agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate gabutikira social media ge ga munnaffe ono Rape abamu gwe bayita Precious Remy ffenna gwe tumanyi obulungi. Mukyala Bindeeba omu bw'ati simanyi oba akyali oba takyali naye nga mu butuufu byonna ebigenda mu maaso ekituufu kiri nti tebinnategeerekeka tukyatambuza lugambo ate nze jjukira ndiwo okuleetera ago amawulire agatambula agakakasiddwa n'agatannakakasibwa wabula n'enkukakasa ago gemba nsobodde okukakasa era n'enkulabula kwago gemba sisobodde kubeera ng'ate nkola ki nkakasa. Ebingi nnyo bikyatambula ye Rape bakyamugirayo ddala obutambi bwe yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera mukyala Bindeeba omu bw'ati biki kwegamba bingi nnyo bingi ddala ebikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bivaayo. Wabula Rape yalabikiddwako wali ate ku TV yalabiseko wali ku TV mu programu yaabwe eyo gye bakwasaganya bw'atyo munnange nga ku luno kwegamba ebigambo bikyuseemukko. Rape tumanyi ng'omukyala ali confident era abadde nga avaayo ebbanga lyonna nalwanira relationship ye naganze ndi mukyala Bindeeba omu bw'ati kwegamba ne we mukola mutya tetujja kwawukana wabula ate ekyanewunyisizaamu nti ku mulundi guno yavuddeyo ate n'abaako statement z'akola ez'enjawulo ng'alinga like agezaako okubeera ng'akonfaminga biki ebigenda mu maaso n'okubeera ng'ate byogerwa. So ekyo kyayongedde okulaga nti walabika waliwo ate oba oliawo bitatambula bulungi mu ngeri emu oba endala. Ngenda kuba nkulekerako obutambi obugende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya wabula era still twabadde tukyali awo ate ne Bindeeba ekituufu simanyi oba eno Facebook account ye entuufu oba si yeyo wabula tubadde tumaze ebbanga ddene nga tumugoberera omukulu ono eyayita Bindeeba official Bindeeba Raymond official era ayina abagoberezi bangi nnyo nnyini ddala. Kati nno munnange yavuddeyo era bw'atyo n'akola post those who come with their empty swollen stomachs on my page I will place you exactly where you belong. Kwegamba ng'agezaako gamba nti mwena munnange abava eri n'enjala yammwe ne mugireeta ku page ye yajja bateera ddala mu kifo kyammwe wabula ate era olunaku olwaliro ne tumulaba nga munnange apostinze ekifaananyi kye ng'ali ne Rape. Ebyo nno biraga ki? Kati nno munnange ba social media in-laws mwenna bawuza it will end in tears simanga it ended in premium tears munnange nno mulabika muli ku byammwe. Ekituufu kiri nti tetumanyi ki kituufu kigenda mu maaso wabula ng'amazima go essaawa yonna tujja kuba tugazula naye nga fonnawo ebitambula byonna bikyali mu lugambo. Ekituufu tetumanyi oba bituufu bayawukanye oba tebannayawukana oba n'oyo omukyala gwe batugamba Joan oba ko omuyimbo nti gyali era ddala ali lubuto lwa Bindeeba kwegamba tetumanyi biki bigenda mu maaso wabula nga byonna ebikyatambula essaawa eno yennyini byonna bikyali mu lugambo wabula bwe biba bituufu butereevu tujja kuba tukonfaminga kuba amazima tegeekweka era bwe biba bikyamu butereevu era nakyo tujja kuba tukola ki tukimanya otherwise tetumanyi oba Bindeeba the real Bindeeba oba yenna nnyini page eno gye tufollowinga era kwe tujja updates ez'enjawulo oba naye muntu mulala nga we tulina eyeetuuma Dr. Hamza era naye asiba tuwa updates about Dr. Hamza biki n'enrema biki naye ng'ekituufu kiri nti si ye Dr. Hamza kati tumanyi oba nono naye yeerimbika mu linnya Bindeeba nga si yeye ng'agezaako kubeera ng'atubuzaabuza ekituufu tetumanyi naye nga byo bigenda mu maaso. Babloga ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino bantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga zino ne Eddie Mezaya bw'atyo munnaye teyalutumidde mwana. Jjukira nti yabaddengawo ebbanga lyonna ng'alawula Rape ku nsonga zino okuva Rita Kaggwa okuva omukyalo oyo Shira Donzera we yavaayo bw'atyo n'atuwa obutambi obw'enjawulo n'atuwa bwino obw'enjawulo akwata ku mukulu ono Bindeeba. Bantu bangi nnyo abazzenga boogera ku mbeera eno bantu bangi nnyo ababadde basuubira ebintu bino eno okubeera ng'oba oliawo ddala biba byaweddewo ebiti nti binaggwawo ebiti from day one nga Shira Donzera avuddeyo n'atuwa amawulire agakwata ku Bindeeba. Ba social media in-laws
abakozi bo babaddenga mu It Will End in Tears ne balaba ekifaananyi kya rape n'ebindebe wantu wonna bo babaddenga bagamba kimu It Will End in Tears olwa information eyo munnange oba bwino oyo Donizera gwe yali yatuleetera kati nno ye Eddie Mezaya bino olwamugudde mu matu n'avaayo era butereevu n'ayongera okukkaatiriza bye yasooka okubeera ng'ate ayogera era byazzenga ayogera ebbanga lyonna ku relationship ya rape saakate n'omukulu ono Bindeeba ngenda kuba mukulekerako essaawa eno yennyini ogende mu maaso n'okubeera ng'ate omwekanya subscribe nga oba tonaba teekako akadde like nga video eno naye ng'ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Mundaba ku TV temumanyi. My other name is a strong woman. I will not let anything put me down because I have fought my life hard. I've fought so much for my life. Nwaniride obulamu bwange okubutuusa wendi ne Katonda. Not you, not her, not him, not anyone else. So nze bampita Nakito omukyalo omugumu tewali kinyeenya. Mujja bikola okujja ku nga nkedde ku macha Katonda nanteka once naye ne okera ku macha nga banchaye just like everyone thinks which is okay. Wa banchaye tutambulira awo banchaye obulamu gende maaso kati banchaye tetulina kyetuza bawasiza omukazi omulala omukazi ali lubuto so badia mbadde nsaba tutambule tugende maaso naye ate olina right to your opinion and everything like that tewali gwe tugenda kugaana kwogera rape ne cocktail we oyigira ki mu situation ya rape navaayo n'endabula rape nti omusajja oyo talina kyayinza kukolera kubanga tannaba kwetengerera. Mu Amerika bamutwalanga mu bugu tasobola wadde okupangisa akazigo ali ku ka green card ke baamuwa abasobola bulungi okuva mu Amerika n'agenda ke Uganda era nembalabula nti bannange mmwe bannayuganda abawala mwegendereza abo abasajja simanyi bamukuba bikalu abo bakuba ebifaananyi ne bateeka simanyi ku social media nga byaka abo babeera yala. Omuntu ali bize nga Eddie Mezaya obudde mbujjawa obubeera mu ebyo nti simanyi ate neekuba ekifaananyi ekisinga okubeera ekyakabi. Nze nyambala bwambazi kyensanze nengenda ku job fenno ffe tulinamu ku kasente naye abo abajja Uganda ne bapangisa emmotoka ez'ebbeeyi nti basobole okuwangula abawala abanyirira nga ba rape babeera yala. Neffe abalina byonna abaabimalayo tubeera is a life buli kimu nga kiri standing naye abo abasula mu ntebe z'abantu baconfusing abawala abato nga ba rape kuba kati rape yali amanyika afunye mu Amerika bamutwala Amerika. Munnange rape kankubuulire oyo ne bwakuzaalamu omwana e Uganda oba abaana babeera bannayuganda naye ate ffe ba Eddie Mezaya batalina budde bubeera mundabirwamu kwekolako biki bwe tuzaala abaana e Uganda babeera baswidi babeera balandana oba ba England babeera ba Canada babeera ba America. Njagala abaana abawala muyige nti omuntu alinamu ettooke si ye muntu oyo gwotuusizaako first sight abo bali yala. Mutunulire ne Uganda abantu gwosinga okulaba mu bikiraabu abaaka bemulaba ku mativi badongo tebalinamu wadde ekikumi. Nkubuulira ogenda mu kikubo n'osanga omusajja addugala ng'ayina ensimbi ezifuula na piro. Kaakati era bwe kiri wano e Bulaaya abo tebalina kye bali. Neffe abaabimalayo tusomye tukola tweyagala buli kimu tukirina ebitambula tubirina tetulina budde budda mu ndabirwamu. Ekyo nno mukiyige mbabuulira amazima nti abo be mulaba abaaka abamala ebiseera ng'agenda ku kalive n'amala tesimanyi bifiruta biki baagala ku confusinga mu abaana abawala. Eddie Mezaya ife abalinamu abasasula emisolo abakikuba ne tukimala tetulina budde bw'ebyo. Rape yiga banno bakuyigireko.